bwe yatondebwa ebikirimu nga byonna byemala buli yabikola wali wakyayojosula ebirimu bbanga nga byetala ebiruka ku ttaka nga byetaka abatukuwa nga tweyisa ebisolo ku ttale nga binyumya akasana k'okunkya bwe kayaka ekimuli ekyewumbye nga kyanjula mu kintu akakuba bwe kayuba n'omuddo ku ttale nga guseka akawungeeza kasana bwe kayaka nekawalo ku ttaka zisituka ddala yani yalinga gwe yesu ani oba kwekana tewali ddala tewali ddala yani yalinga gwe ani oba kwekana ayinza okukola byokola tewali ddala tewali ddala yani yalinga gwe ani oba kwekana ayinza okukola byokola tewali katonda wange ekyonna haleluya tewali ddala tewali yamwekana olitambula enseero ogimalako naabo abeeyita abamaanyi bannaggwano bonna bavunnamira oyo newankubadde abamu beefuula nga abamanyi nti taliiyo ne babaako bye beesiga naye trust me one day one time balivunama korona wanaafukamiza abagagga abampi n'abawanvu n'abanene tewali amufaanana bw'atyo bw'agambye musumba mugagga John Grace Church Ministries Kawempe kansubira oluyimba olwo lukuwa omukisa nganze werugumpa mukama yeebazibwe nnyo mbabuuzaako nnyo era nga mbalamusaako mu linnya ganzi erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu si mulala onyuma gyolina mugere wa Yesu. I'm very happy nange simanyi sajjeri but I've just found myself my heart is whelmed with joy and happiness simanyi nange mpulidde bulizi nga ndi musanyufu omwoyo wa mukama bwatyo bwakikoze naawe akusanyuseeko banange okusanyuka tekitwala kubeera ngaolina ssente otuganda odita kubanja olina omulimu otambula otudde edda banja ababiina naye nga tebalina tulo banja ababiina naye nga balina agalwadde nga nesente zaffe zisobola bajjanjaba banja ababiina naye nga nemmere tegenda naye nga gwa alina akawungako ne mukene okalya noonyirira n'oteerako n'akasusu naye ng'olina Yesu mukama yeebazibwe nga bali eri abali enkoko manyanganyama tebalina naye bakwata okitegeera nsaba mukama naabwe akusanyuse bweba nnaku ng'ebadde yavumba gati omutima gwo agikwambule waliwo emirembe katonda gyagaba gy'ayogerako mu bayibuli nti emirembe mbawa si ng'ensi bwegaba bannange katonda agaba emirembe awatali sente gye zitasobola kuwa obugaggazi butasobola kuwa bw'osalawo onoonya obugagga obutalimu mukama ogenda kubeera ne sente zo naye nga zikuteeka ku bunkenke there is a lot of things byojja okolayo mu kizikiza nga bye bikuteeka ku bunkenke naye nga abakulabako ng'olwalaba kirala naye waliwo emirembe katonda gy'agaba n'osula n'enjala naye ng'olina emirembe ku mutima mukama yeebazibwe nsaba agikuwe ejja ya leero nsaba mukama akuwa emirembe akuwummuza omutima Matayo essula ey'okusatu olunya olw'omusanvu kutuuka ku lw'omwenda bwe tuli ejja ya leero naye nga tetunagenda wala oba nga tetunagenda maaso nsaba twewombeke olw'okusaba omutukuvu omulangiro w'emirembe omuwonya w'endwadde entandikwa ate n'enkomerero y'ensi eno taata eyaliwo nga n'ensi tennabaawo gwe nannyini buyinza agulumidde okusinga ebigo binovu byonna taata osinzibwe otenderezebwe ekitiibwa n'amatendo byonna tubisitula nga tubizza gy'oli enkya ya leero olw'omukisa ogw'amaanyi gw'otuwadde okubalibwa abalamu mu
wase eno olwaleero taata. Bangi abatandika omwezi guno ne twakagutambulako ennaku 5 zokka, naye mu 5 ezo abagendedde mu bangi. Ffe tukuwadde kyokubanga tuli balamu kye tulina. Nnaku ze tufa tuyimuse emikono gyaffe nkyeyaleero nga tukusinza nti ddala osaanidde. Ekitiibwa netendugidde gy'oli. Omwoyo wa Mukama, mmanyi olina kyoteeseteese eri obulamu bwange n'eri baganda bange abagenda okuba nga bawuliriza enkyayaleero. Gwe aba ayogera, nze kansirike, nze kanveewo n'amagezi gange, sina magezi n'obusiru bwange, naye gwe oyingirewo n'amagezi go. Ebigambo ebigenda okunyiga emitima gyaffe ebiwundu, ebigambo ebigenda okutuzzaamu essuubi, ebigambo ebigenda okutuzzaamu amaanyi, ebigambo ebigenda okukola mu bulamu bwaffe taata, byensabye omwoyo omutukuvu oyogere eri amatu gange n'omutima gwange na buli muntu sekinomu agenda okuba nga awuliriza. Bayibuli egamba ekigambo kyo kikozi, leka kikole mu bulamu bwange na buli agenda okuwulira. Bayibuli egamba ekigambo ky'omuliro, leka kyokye buli mulabe yenna, buli mbeera yonna gy'otaatesa mu bulamu bwaffe, efulume mu linnya erya Yesu Kristo mwana mutono mama. Leka mukwano gwange ogambe ekigambo kyo nyundo, leka kitemeteme, leka kibetente buli mulabe yenna abadde afufuganyiza obulamu bwaffe. Kabaka wa bakabaka, bayibuli egamba ekigambo kyo kikozi, leka tulabe ku mirimu ekigambo kyo nga kigiteeka mu nkola mu bulamu bwaffe. Ekitiibwa netendekidde gy'oli mu linnya erya Yesu Kristo mwana akutono mulamu, amiina. Kaseera ka morning devotion yaffe oba morning glory. Haleluya. Nange omugole wa Yesu mbanirizaako nnyo abaana ba Katonda ab'omuwendo omungi. Manyi tebiteredde, naye nkugambye saba Mukama akuwa emirembe, saba Mukama akuwa emirembe mu mutima gwo, kubanga emirembe ensi eno tegaba mirembe. Ne bw'oba oyayanira sente oba omala ozifuna ate ng'ekirala kigikumalako. Mukama yeebazibwe. Agambye Matthew 3:7-9. Leero bayibuli zonna atambudde nazo. Owooluganda agambye, Oluzungu sorry, agambye nti but when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come? Therefore bear fruits worthy of repentance, and do not think to say to yourselves, we have Abraham as our father. For I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones. Owooluganda n'agamba atya, naye lwe yalaba abafalisaayo abangi n'abasaddukaayo abangi nga bajjirira okubatiza kwe, n'abagamba nti mmwe abaana b'emisota, ani eyabalabula okudduka obusungu obugenda okujja? Mubale ebibala ebisaanidde okwenenya. Temulowoozanga kwogera mu mitima nti tulina Ibulayimu ye jjajjaffe, kubanga mbagamba nti Katonda ayinza mu mayinja gano okufuniramu Ibulayimu abaana. Nina ensonga lwaki I've bolded verses 8 and 9, kubanga awo wetugenda okusimba makanda gaffe ekyayaleero. Mukama yeebazibwe. Ono yali John the Baptist, yali abatiza abantu abagamba repent, ava mu ddungu. Eyo gye yamalira obulamu bwe obwasinga, ajja abuulira enjiri, ategekera Yesu ekkubo, abatiza abantu in the Jordan River. Abuulira kati abaali awo abaana b'emisota nabo ne bakola ki? Ne bajja bagamba owaayi ate ffe aba n'afa. Mukama yeebazibwe. Ne bajja ne bagamba bannange, naffe tugende ewa Yokaana atubatize tuwone obusungu. Era n'ababuuza, ani yabalabula obusungu obugenda okujja? Ani yabalabula? Abaana b'emisota baavaayo. Kakati gwe mulokole oli awo, omukristaayo gwe wakonera mu bukristaayo, wakonera mu bulokole oli awo, owoza kimu. Yesu kituufu takuba ku mumwa, Sabbiiti tekugwa kkono, Sande tekuleka waka, overnight tezikuleka waka. Naye ng'obusungu bwa Katonda
bo bukulindiridde nga ki nga mwana lwaki ayina olunyiri lwagambye lwomunaana nti mubale ebibala ebisaanidde okwenenya yabagamba bano n'abagamba muzze teyagaana kubabatiza naye n'abagamba mbabuulire we munnaasigala nga mukyalina buno obusagwa mu abaana b'emisota nga mukyeyisa nga empisa zammwe bwe zibadde mwemulowo muyinza okuba nti abamu tulowooza nti bw'obatizibwa buli kimu kiba kigwedde abamu mumanyi n'okweteeka mu kafati zooni yesu yasasula omutango gwonna so ffe tetwenenya tuli mu kisa simanyanga tetwenenya tetusoma bayibuli aba biki ebirala byeboogera biri awo tebitegeerekeka tumweteeka nnyo mu kamfati zooni ngamba abo ababikola mukama yeebaze omuntu nayona naye ng'agamba kimu yesu yasasula omutango ogwo gwe yagusasula kugulira bulamu naye oyina ekikoligo naawe kyolina okusitula kyekyokukola obutukuvu n'obutuukirivu okulaba nti otuuka wali we yagenda otutegekera mukama waffe omulungi yeebazibwe pawulo kyava agamba nti tweyongerenga okwonoona ekisa kiryoke kyeyongere olwokubanga tuli mu kisa tulina kwonoona bwonooni olwo ekisa kiba kyeyongera bweyongeze ekisa kituyamba kutuukirira wabula tekiriiwo nti twonoona olwokubanga weekiri tumanyi n'ogamba tetulina musango abali mu yesu naye ng'entambula zo mukama waffe omulungi yeebazibwe nze mmanyi ezange naawe omanyi ezizo toyinza kulimba mutima gwo naye bw'otuula onoosiriga n'ogamba abantu bano bandaba tebamanyiiko kino naye nga ogwo okyemanyiiko enkya yaleero atugambye tubale ebibala ebisaanidde okwenenya in other words twenenye nga tukyuka mukama yeebazibwe twenenye nga tukyuka okuleka ebyo bye twenenyeza omwana waabwe omusanga leero ayina kye yakoze n'akwetondera mami nsonyiwa n'omugamba naye tekiddamu ekyo kibi nowenkya n'omusanga ng'akizzeemu n'omukubamu akayi n'oluddako n'omusanga ng'akizzeemu n'omukubamu kibooko n'oluddako n'osanga ng'akizzeemu eyeba tekyali mistake mukama waffe omulungi yeebazibwe kaakati naffe tusobola okuba nga tukola mu butamanya dawudi agamba zabbula ey'okumin'omwenda olunyiri lw'ekumin'ebbiri nti ani ayinza okebera ebyonoono bye onsaasire mu bibi ebikisibwa njagala okutegeeza nti tulina we twonoona ne tutalowooza nti ne tutamanya nakumanya nti twenonye yensonga lwaki we tuba twenenya wenenya n'ebikisiddwa by'otategedde mukama waffe omulungi yeebazibwe katonda affe atusuubira okuba nga kyeweenenyeza leero alisiti ng'ekisa kiri we kikuyamba okukivaamu naawe gezaako bwe buba buki bukaba bwe bubadde bukubonyaabonya kubanga abafumbo bokka beebenda waliwo fornication and adultery eba y'abafumbo n'oleka mukyalawo n'oleka omwami wo for another person kati fornication ebeera si y'abafumbo naye nga mweyonanesa nga temuli bafumbo that's fornication n'ogamba nti akati n'omanya nti booyo ono mazima twonoona teweenenya leero mukama nsonyiwa I cover myself in the blood of Jesus biki ate nkya noddayo ewa boy naluli nedda kati weenenye ogambe sidda wa boy weba connection gijjeeko fuba okulaba kwegamba n'omwoyo omutukuvu naye omusindiikiza okulaba nti akuempowering okulaba ng'owangula ekibi ekyo lwaki n'osalawo enamba z'essimu n'ozigyamu wekuba kumubulokera n'omubulokinga kwega n'osala communication ekuzza mu kibi olaba naawe bw'okolera wamu n'omwoyo omutukuvu olaba we mugenda okuwangula mwenna kino kyatwagaza kyekyo kyagambye nti tubale ebibala ebisaanidde okwenenya bananga omuntu eyenenyanga ekintu bwakiddamu otuuka nawe n'omuganda ye bulinaku nsonyiwa gwe atakyusa kiki mukama yeebazibwe katonda waffe alina waakoma okulaba ku kibi
Olunyiriro lw'omwenda agambye nti temulowooza nga kwogera mu mitima nti tulina Ibulayimu ye jjajjaffe. Bano abaana b'omisoto balaba balina n'engombo yaabwe ng'era bwe nkugambye abamu bagamba ffe tuli mu kisaa Yesu yasasula omutango. We don't need to pray so much. We don't need even to fast. We don't even need to repent. After all, he paid the price. Kakati ate tunoonyaki. We don't need to pray so much. Tetulina gagwirana okitegeera, which is okay. Naye entambula zo zikutuusa w'osuubira. Bano balina engombo yaabwe nga bagamba ffe kasita tulira jjajjaffe jjajja abakkiriza ye yatukolera obutuukirivu. Bannange buli omu lino eggulu lwoya lwa mu nnyindo olwekuula wekka. Olwekuula wekka. Gamba buulire oba oli mwana wa musumba, oba oli mwana wa bishopu, oba oli mwana wa mukadde, oba oli mwana wa mudinkoni, maama wo akolera ggulu, akolera lugendo lwe, kitaawo akolera lugendo lwe, naawe omwana oyina okukola ogugwo. Kati gwe bazadde bo kabakubuulire ng'obibuusa maaso olowooze nti nyoko wayingira eggulu naawe ng'ogenderako olw'okubanga maama wo neva. Tulekerawo okwerimba. Yokaana kyeyava agamba bano abaana b'emisota n'abagamba bino bye mugambamu mbu ate ffe jjajjaffe Ibulayimu. Omanyi Ibulayimu gy'ali? Entambula zo zigenda kutuusa Ibulayimu gy'ali. Jjajja w'abakkiriza kituufu. N'abagamba nti muno mu kusigala nga mukola kwegamba ebitasaana eby'omuzizo bya Mukama, Mukama asobola okubawandula okubasesema n'afuulagana amayinja n'agakolera mu Ibulayimu abaana. Ate bwe kitta kubaweereza tumanyi okwepiisula. Wali abayimbi bannange, amalala gali mu bayimbi, amalala gali mu bayimbi. Kino kirinako obujulizi. Amalala gali mu bayimbi. Ne babayita okuweereza ne mutandika okwekuniza ne mwekola biki, mwetunulako ng'abatayagala, ne mutandika okufuluma lusoolesole olw'okubanga mu abasinga okuyimba mu kyaki. Ate abalina amaloboozi ekyasuula Setaani ku nsi kuno malala. Naye ku nsi kuno tekuli yali ayimba nga Lusifa. Kati gwe buddawo n'ogamba ate kati ffe bwe tutaabeera okuyimba balyamba n'ayimba. Ne bakuyita jangu oweereze Mukama n'oluyimba. Nze bulina ku nze ennyimba. Ye bannange abaabo tebayimbako. Kwegamba ng'oli awo olinga ayimbira abantu wabula toweereza Mukama. Mukama agenda kusitula amayinja agagyemu abaweereza be. Gogira weempankampanka n'eddoboozi liryo. Ddoboozi si lye liweereza Mukama, wabula omutima gwo. Mukama yeebazibwe. Kuno okw'okuyimba eddoboozi ne lifuluma nga ddungi, ekyo si kye kisanyusa Mukama. Naye omutima ogusinza gutunula gutya. Wanje tulekere awo okwegamba era nze ndi muziki wa Ibulayimu, era nze maama wange mufumba, taata wange musumba, era nze taata wange mukadde wa kkanisa. So what? Kitaawo mukadde wa kkanisa, naye protoko y'obulokozi gy'otambuliramu oba ogwo olw'okubanga kitaawo olowooza akusabira. Anti abamu oyinza okugamba Yobu yaweerangayo abaana be ssaddaaka ne kitaawo azikuweerayo. Kale ne bw'aba akusabira ajja kukusabira. Kituufu akusabira ng'omuzadde w'asabira omwana, naye waliwo ky'atagenda kukolera ekikuyingiza wali eggulu. Paasipooti nga bw'olaba nti paasipooti yo ekutambuza amawanga ku nsi kuno, gwe gwe bakuba akafaananyi, gwe oteekako ekinkumu, buli kimu ggwe. Lwaki tebagamba kitaawo olw'okubanga ono mutabani omulawo jangu gwe akafaananyi ko ke tuba tuteekako, n'eggulu bwe lite bwe liri.
mukama yeebazibwe. Kyava agamba nti alisitula ensi byeyita ebisirusiru ebyensi agenda bisitula biswaza abeeyita ab'amagezi. Mukwano gwange olina mukama bw'akwesigusizza, oli musumba, oli muweereza, mukama akuyimusizzaamu, wabula oyagala okufuuka stumbling block ey'abalokose okufuluma. Abakyuse balabye ku musana bazze mu kanisa ate obakubisa ebikolwa bafuluma, n'abandiyingidde obabulokinze. Touch not the anointed of God. Banange tubitegeera tubimanyi, naye weeyise nga anointed person. Mukama yeebazibwe. Weeyise nga anointed person, otherwise ojja kubeera anointed nga amafuta go gayamba bala, naye nga gw'oli awo olinga stagnant water, tokyukako embeera. Kyekino kye yagamba bano abaana b'emisota nti bwe bataabala bino ebibala ebisaanidde okwenenya, Katonda ajja kukolera Ibulayimu abaana mu mayinja. Naye wonna obeera awo mukama akwesigisizza obuweereza bwonna. Obuweereza si bwa kanisa bwokka, n'otabeera wa mazima, n'otabala bibala kwegamba eby'obulokozi eby'obwakatonda nga si byokola, ojja kusigalawo ng'abalala bakuyitako. Mukama yeebazibwe. Saba bampeera ennyo mukisa, mbagaliza olunaku olulungi.